maaso tunule waggulu kununulibwa kwaffe ffenna kusembedde. Program Manya Ebiro teweetaaga kugisubwa. Tuula tuyige. Tuula tuyige. Mwagala ow'omuwenda mpuliriza naawe ntunuulidde. Njagala ntwala omukisa guno okulamusaako nnyonnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yeebazibwe Mukama Katonda atuwongedde omukisa ogufaananga guno okubaako ebigambo by'ebuziba bye tweyongera okutaganjula. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Bayibuli egambye nti Mukama taliiko kyalikola okuggyako ng'abikkulidde bannabbi be ebigambo eby'ekyama. Amos essula 3 olunyiriri olw'omusanvu. Nga Mukama mulungi asiimye nze naawe tugabane ku bigambo nga bino bye tuzze nga tuyiga ne bye tugenda okuyiga olwaleero ne bye tweyongera okuyiga. Erinnya n'eddoboozi n'ekifaananyi bye bya Richard Kasumba, omuweereza w'enjiri ya Kristo okubona ensi yonna. Sinzira mu Ristack Foundation okujja okuweereza. Kwaniriza mu puroguramu yaffe eno Manya Ebiro. Kya nsonga okutegeera wa gy'ova, gy'otuuse ne gy'olaga. Buno bubaka obw'obunnabbi. So obunnabbi obukutiisa, wabula obunnabbi obukuzuukusa, obunnabbi obukuwa essuubi, obunnabbi obukuteekateeka olw'ekyo ekijja, ekibindabinda. Nga si kirala y'enkomerero y'ensi kuyita okudda kwa Yesu Kristo ku nsi eno. Saba Mukama akuwa omukisa nga weeteekateeka. Kya nsonga weegatta wamu nange tuweeyo okusaba nga tugenda okuyiga. Omwagala Katonda waffe tweyanzeege kubanga otuwadde omukisa tuli balamu. Ojje okome akamwa kange ompe ebigambo byokka ebiyinza okugasa omuddu oyo n'omuzaana wo awuliriza. Teekateeka emmeeme zaffe bigwe ku ttaka eggimu bisobole okuvaamu ebibala ebinaatuyamba okusaanira obwakabaka bwo. Otubeere ekitaffe nga tubikula empapula zino entukuvu, otuyigiriza omwoyo omutukuvu, omwoyo ow'obunnabbi yabatulungamya okutegeera amazima gano era gatufuula ab'eddembe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Njagadde ate tweyongereko mu maaso nkutwale mu ssuula ey'omunaana. Tukyali mu kitabo kya Danyeri naye nga tusemberedde okumaliriza ebyayo. Danyeri essuula ey'omunaana etandika n'ebigambo nti mu mwaka ogwokusatu mu mirembe gya Berusazza kabaka. Bw'obanga ozzeeko mu ssuula ey'omusanvu yagambye nti mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Berusazza yayolesebwa ensolo ziri. Danyeri yasita, muyite cowboy, azze ng'abeerawo ku mirembe egy'enjawulo. Mukama ng'ayikarakita gy'akozesezza oba yesita atafa gwajja ng'akozesa ebyenjawulo, gwayolesa bino, yavuunula ebirooto, yakola atya. Omanyi kankutegeeze Mukama mumuli mulembe abeerako abantu bakasuka mu kitundu mu kifo bazanye paati ye. Olw'obulokozi yasooka kusindika Yokaana Omubatiza n'akola ekitundu kye, n'amala n'asindika Yesu Kristo, n'ayita basitanga ba Pawulo ne bakola ekitundu kyabwe. In every generation Mukama azze ng'ateekawo basita be. Enjala ya Kasigu yagwira mu baana ba Isirayiri daba waateekayo omusajja Yusufu n'akola ekitundu kye. Kugamba waliwo characters ziri mu Bayibuli Mukama zazzaalonda naye n'ono Danyeri Mukama yasiima. Ebigambo nga bino ebyebuziba gw'aba abyolesa. Nga kyanoonya kyeki nti yayinza okwolesebwa ebigambo bino gwawadde amagezi ate abivundule ate abiwandiike naffe abatuukiddwako enkomerero z'ensi tusobole okutegeera ebigambo bino. Era ng'asemberedde okumulamuga teeka envumbo, teeka akabonero ku bigambo bino kubanga ebikubikuliddwa si bya kiseera kyo naye bya kiseera kya nkomerero. Nga neesunga okulaba ku musajja Danyeri Mukama gwe yabikkulira ebigambo ebyebuzibu ebifaananga bino. Bayibuli egambye nti mu mwaka gwali gwa kusatu ku luno mu mirembe gya Berusazza kabaka okwolesebwa ne kunjijira. Ani ayogera? Nze Danyeri. Okuddirira okwo okwasooka okunjijira kuli kwe twasomyeko mu mwaka gw'olubereberye. Nenda mu ebyo nayolesebwa ne kiba bwe kiti kitya. Bwe nalaba nali mu lubiri lw'e Susani oluli mu ssaza Eramu. Ne ndaba ebyo byanjolesebwa era nali mu mugga Ulayi. Ne ndyoka nyimusa amaaso gange
ne ndyoka ndaba era laba endiga ensajja. Eki? Endiga naye ate nga nsajja eyalina amayembe abiri. Wali olabyeyo ku ndiga erina amayembe? Kati yiino erina amayembe ameka? Abiri, neeyimirira ku mabbali g'omugga. Awo si wali abantu abangi? N'amayembe ago abiri gaali mawanvu, naye erimu lyasinga linnaalyo, era eryasinga liryaddirira okumera. Waliwo ebigambo by'ebuzibu eby'obunnabbi, tujja kubitegeera. Ne ndaba endiga ensajja ng'esindika eri ebugwanjuba, n'esindika amakulu n'ewamba, n'eri ebukiika obwa kkono, n'eri obukiika obwa ddyo yonna n'ewamba. So mpaawo nsolo ezaayinza okuyimirira mu maaso gaayo. Bw'agamba ensolo ategeeza bwakabaka, so tewali bwakabaka obwasobola okugiremesa. Era mpaawo eyayinza okuwonya mu mukono gwayo, naye yakolanga nga bwe yayagalanga, ne yeegulumiza. Eki? Endiga. Eki? Ensajja ey'amayembe ameka? Abiri. Erimu ligulumivu okusinga ku linnaalyo. Eryo eryali ligulumivu erisingako obuwanvu liryajja oluvannyuma. Bwe nali nkebera, laba embuzi ate ensajja yiino, oba yabamatuka wa? Wuliriza. Neeva ebugwanjuba, nejja ng'eyita kungulu ku nsi yonna, very swift, very fast. Naye tetuukana ku ttaka. Era embuzi yalina ejjembe liki? Omusoga akoba nti lirala. Yalina ejjembe eryalabika ennyo wakati w'amaaso gaayo. Nejjira endiga ensajja. Nja kulaga ku kifaananyi ky'endiga eno ensajja nga boolekanye n'embuzi. Embuzi ey'ejjembe erimu. Kaakati yiino nejjira endiga ensajja. Kati eno embuzi yerumba endiga ensajja eyalina amayembe abiri. Gye nalaba ng'eyimiridde ku mabbali g'omugga, n'egifuutukira n'amaanyi gaayo ne gagiralusiza ddala. N'engiraba ng'esemberedde endiga ensajja, n'egisunguwalira, n'eryoka ekuba endiga ensajja, n'emenya amayembe gaayo abiri gonna poteya. So n'endiga ensajja teyaliimu maanyi okuyimirira mu maaso gaayo, wadde yafuutiza mu njuyi esatu eri gye twalabye. Mbwe tewalina nsolo ndala yasobola kugiyimirira mu maaso gaayo. Naye kakati ate eno ensajja gye yamatuka embuzi ey'ejjembe erimu, n'egiryoka egifuutiza, n'eryoka ekola kyonna kyeyagala. Agambye n'engiraba ng'esemberedde endiga ensajja, n'egisunguwalira, n'ekuba endiga ensajja, n'emenya amayembe gaayo abiri. So endiga ensajja teyali mu maanyi okuyimirira mu maaso gaayo, naye n'egimegga wansi, n'egisambirira. Era mpaawo eyinza okuwonya endiga ensajja mu mukono gwayo. Soma olw'omunaana. Embuzi ensajja neyeegulumiza nnyo, era mu maanyi gaayo ago ejjembe lyayo ekkulu mwe lyamenyekera. Ate gye yakoma okwegulumiza mu maanyi amayitirivu, ate ejjembe eryo erimu lyerina erimu bwe riti. Tera kuwuliza abagamba omu bw'ati. Ejjembe lyayo erimu bwe riti, mu maanyi amayitirivu agafaananga ago mwe lyamenyekera. Ne mu kifo kyalyo ne mumera ana agalabika ennyo, agaatunulira empewo ennya ez'omu ggulu. Kitegeezaga yagabanyizibwamu, tujja kukiraba. Ne mulimu mwago, kati verse 9, I want you to underline it, to highlight it. Wagenda kubeera wano message. Ne mulimu mwago ameka? Agaana. Tujja kukategeera bulungi akagamba ako. Kalimu ku olulimi olugendako olw'Ebbulaniya okukategeera bulungi. Ne mulimu mwago ne muva ejjembe ttono. I want you to underline that word, ejjembe ttono. Eryafuuka eddene ennyo. Lyatandika ng'ettono ne lifuuka eddene ennyo, nga lyolekedde obukiika obwa ddyo, n'eri ebuvanjuba, n'eri ensi ey'ekitiibwa. Ako kawulidde? Olw'ekkumi, ne lifuuka eddene ssebo, n'okutuuka eri okumanya lyafuuka ddene, n'okutuuka eri ejje ery'omu ggulu. N'okulumba ne lulumba ejje ery'omu ggulu, ate ejjembe eriri ku nsi, n'eby'omu ggye ebimu n'emmunyeenye ezimu ne libisuula wansi ne libisambirira.
jjembe nga lya kabiri no weewaawo lyekuza lyokka era n'okutuuka eri omukulu w'eggye lyalumba ne ligenda n'eri omukulu w'eggye ne limuggyako ekiweebwayo ekyokebwa eky'ennaku zonna n'ekifo ekyawatukuvu we ne kisuulibwa n'eggye ne liweebwayo eryoya wamu n'ekiweebwayo ekyokebwa eky'ennaku zonna olw'okwonoona ne lisuula amazima wansi lyakwata ne mu mazima ne ligasuula wansi ne likola nga bwe lyayagala ne liraba omukisa. Awo kankuwummuzeemu osse ku kikkowe nkusomedde byawandiikibwa bitukuvu oyinza n'okwongerako nti ebyo Mukama yabyogera ng'ayogera ebigambo biweetaaga okutegeera. Bubonero tuli mu nsajja nsimanyi endiga nsajja y'amayembe abiri tuto tuvuddeyo bagifutizza walabiseewo embuzi ate embuzi ya jjembe erimu gawalaba nga ebintu biri vice versa. Bulijjo endiga tezibeera n'amayembe ate kuwuna endiga kati yerina amayembe abiri yesoose okubeerawo erimu lisinga kuline waali obuwanvu naye lino eryasinga obuwanvu mbwe yeyajja oluvannyuma ne liraba omukisa nga tewali asobola kulyaŋŋanga ate endiga embuzi gye wamatuka embuzi ng'erina ejjembe lirimu liri wakati w'amaaso kifaananyi kijja kukiraba nnyo kijja kunyumira n'eryoka ejja embuzi n'eryoka erumba olaba w'ejjembe erimu afutiza owabiri omanya nti ho gujja bagidde. Embuzi n'eryoka etabukira endiga n'egifutiza n'egikubaakuba ogenda okakana ng'egiwangudde. Embuzi n'eryoka efuna amaanyi amayitirivu anti was so swift yali maanyi mayitirivu nnyo. Embuzi eno mu maanyi ate amayitirivu ago ate mwana atu mwekola ki mwenafuira era ogenda okuwomatuka ogenda okakana. Embuzi ensajja eno eyeegulumiza ennyo mu maanyi gaayo ago ejjembe lyayo ekkulu mwe lyamenyekera ne mu kifo kyalyo awabadde ejjembe erimu ne mumera ate amayembe ameka 4 agalabika ennyo agatunulira empewo ennya ez'omu ggulu. Awo wonna bigambo bya bunnabbi byebindeese tubiyiteeyitemu tubiyige tubitegeere Mukama kikyatubikkulira. Njagala kugirayo makulu nnyo twanguye. Bw'ayogera endiga ensajja mu bufunze kikyagamba eyalina amayembe abiri ategeeza bwakabaka obwa Bumeedi ne Buperusi. Ako kategedde wabuyigako Bumeedi ne Buperusi obwo kyabujjukira kati guno omulundi gwakusatu nga mbukomyawo. Twasooka ne tubulaba mu Danyeri essuula ey'okubiri. Danyeri essuula ey'okubiri nkuzeeyoko kyajjukira kye kiroto kya Nabukadneeza kye kifaananyi ekyo kyasooka na mutwe gwa zaabu okutegeeza ki gamba nti obwakabaka bwa Babulooni ne kuddako ekifuba n'emikono ebyaki ebya ffeeza bitegeeza ki obwakabaka bwa Bumeedi ne Buperusi. Awo sooka onyige poozi ne tujja mu Danyeri essuula ey'omusanvu. Danyeri nga yennyini yayolesebwa kaakano mu kirooto ekyali ekyantiisa ng'alaba ensolo nnya. Ensolo eyasooka yali nsolo ki yali mpologoma ng'erimu ebiwawaatiro bimeka 2 ng'ebyempungu. Twalaba nga ensolo eyo tegeeza bwakabaka bwaki bwa Babulooni. Ne tuzaako ensolo awo eyali eddubu nga ligulumivu sayidi emu endala ng'eriko waggulu endala eri wansi. Twalaba nga eddubu lino lyalina mu kamwa kaalyo embiriizi mmeka 4 lyalya. Okulya kitegeeza kuwamba. Embiriizi zino 3 zitegeeza ebitundu 3 byawamba era nano kikoneddwako nga boogera ku ndiga eno ensajja ey'amayembe ameka 2. Kakati njagala okukwataganye bulungi nti ekifuba ekya ffeeza bwe Bumeedi ne Buperusi so nga ate era n'eddubu era bwe Bumeedi ne Buperusi so nga n'ensolo eno gyayogeddeko endiga ensajja ey'amayembe 2 era bwe Bumeedi ne Buperusi. Kitegeeza ti Danyeri essuula ey'okubiri ne Danyeri essuula ey'omusanvu ne Danyeri essuula ey'omunaana zonna zikwatagana. Ekyenjawulo kiri luddawa ti mu Danyeri essuula ey'omunaana eno Babulooni tebamukomezzaawo tebatusoose kutulagayoko nsolo ndala yonna batandikire ku Bumeedi ne Buperusi. Mukama alina ensonga lwaki akikoze kubanga alina waagoba okutuuka ayagadde kakati kubifunza.
yamaze dde okutulaga tekiteetagisa kuddayo mu Babuloni, naye yagadde okulaga olutawusinzi gwe lutandikira lulyoke lujje lusibire wano lutuuke ku wano. Agambye nti endiga ensajja eno ey'amayembe abiri butegeeza bwakabaka bwaki bwa Bumeedi ne Buperusi. Era wano obanga osome mu Bayibuli yo mu ssuula ey'omunaana olunyiriro lwa 20 Bayibuli yange egamba etya nti endiga ensajja gy'olabye ebadde n'amayembe abiri be bakabaka ab'Obumeedi n'Obuperusi. Akinnyonnyodde ako kawulidde. Ejjembe eryasinga eryaddirira okumera litegeeza ki? Obuperusi. Era bwamala ne buwamba Bumeedi. Nga Buperusi yali amaanyiko era newamba nemaani yekaŋŋansa, naye nga basooka ne batambulira wamu Bumeedi ne Buperusi nga basa kimu, ge mayembe ag'abiri naye ng'erimu lisinga ku linne waalyo. Awo konako kategedde. Bumeedi ne Buperusi eno bw'abadde ajogerako wano alaze engeri gye yakola kugamba endiga eno nendaba endiga ensajja ng'esindika eri ebugwanjuba n'eri ebukiika obwa kkono n'eri obukiika obwa ddyo, era mpaawo nsolo ezayinza okuyimirira mu maaso gaayo. Alaze directions mmeka? 3. Bw'alaga directions 3 kitegeeza nti bwe yali yewamba mu directions 3 Bumeedi ne Buperusi, era zembirizi ziri 3 twazinnyonnyola bwe yali ng'ewamba. Okyajjukira bulungi bwe yawamba amatwalo agawera 3 neeyongereza ku ekyo kyali erina olubereberye. Awo neebeera ng'emaze ewambye. Kati agenze mu maaso n'akulaga embuzi ate ensajja. Danyeri essula y'omunaana olwa 21. Danyeri essula y'omunaana olwa 21 agamba atya ti n'embuzi ensajja ey'ekikuzi ye kabaka w'e Buyonaani, n'ejjembe eddene eriri wakati w'amaaso gaayo ye kabaka ow'olubereberye. Okyamujjukira gwe badde asoma nange ng'oyiga nange buno bunnabbi. But as I said, Bayibuli yeetaputa yokka, tekutawaanyanga bwongo kujja nga gw'otagiwadde biseera. Kakati wano Mukama atulaga nti n'embuzi eno ensajja eyajja okwaŋŋanga endiga ey'amayembe abiri. Embuzi eno etegeeza bwakabaka bwa Buyonaani. Ekyagambye kati ejjembe lino erimu ye kabaka eyasookera ddala yali ow'olubereberye. Yaani oyo yali kabaka yakulembera Buyonaani omubereberye? Ye kabaka amanyiddwa nga Alexander the Great. Yali mukankada era omwogera kati omuyita just ordinary Alexander. Alexander bangi babaddewo, but this one was Alexander the Great. Omukankada eri abasajja ne ate nga basajja ddala. Ejjembe lino okumenyeka kitegeeza ki? Yatulaze bw'abadde nga nnyonnyola agamba nti naye ate mu maanyi gayo ag'ekitalo ejjembe lino okyaliyo nti embuzi ensajja ne yeegulumiza nnyo, era mu maanyi gaayo ago ejjembe lyayo ekkulu. Tumaze okukiraba nga ejjembe lyayo ekkulu yaani oyo? Ye kabaka omubereberye. Yaani oyo? Alexander the Great. Mu ejjembe lyayo ekkulu mwe lyamenyekera. Ne mu kifo kyalyo ne mumera 4 agaalabika ennyo agaatunulira empewo 4 ez'omu ggulu. Awo nawo tutegeerewo ti ejjembe lino eryamenyeka kwe kufa ku Alexander the Great ng'akyali muvubuka, akyali ow'amaanyi, yali myaka 33 n'afa. Njagala kuwa homework. Genda okole Google, genda onoonyereze kiki ekyatta Alexander the Great. Afa ki? Mumanyi ag'ekitalo myaka 33 ofa ki? Tebaamukuba ssasi era tewaliwo nsi yamutabaala nti baamutta busi. No, yafa ki? Homework nkumulekedde. N'asanyuka nnyo bw'onookuba ku namba yange ey'essimu oba n'ompeereza ka message ku WhatsApp oba n'okola kyonna ekisoboka ontuuseeko obubaka obwo n'akakasa nti oli muwuliriza afaayo. Just Google what caused the death of Alexander the Great, the first king of Greece. Wuliriza, n'olwekyo ejjembe lino okumenyeka kitegeeza kufa kwa Alexander the Great.
ng'akyali muvubuka. Amayembe 4 agaddawo gayogeddeko agalabika ng'agenda mu njuyi 4 ez'ensi be bajjenero abaddawo nga Buyonaani emaze okutukakutukamu egabanyiziddwamu ebitundu 4. Mu kunafuwa kwa Buyonaani yeekutulakutulamu ebitundu 4 mu njuyi zonna, east, west, north, south. Kati ekutuseemu enafuye kubanga eyali agisobola, eyali agikulembera, omuzira namige, eyali omusajja w'amaanyi, Alexander the Great amaze okufa. Kati ge mayembe 4 kyavudde agamba nti awaali ejjembe erimu ne wamerawo amayembe ameka? Ne wamerawo 4 agalabika ennyo agatunulira empewo 4 ez'omu ggulu. Kati olunyiri olw'omwenda lumala ne luyingirawo. Wano olunyiri olw'omwenda lwe ŋŋenda okumalirako akaseera kange akasigaddeyo olutegeere ti ne mulimu mwago agaana ago agasituse. In other words, olw'okuba nti gagenze mu nsonda 4 in one of those directions, bw'agamba nti mulimu mwago ategeeza mu njuyi zino 4 amayembe gano gye gaali gasinziira mulimu mwago, mu direction y'emu mwago ne muva ejjembe ttono eryafuuka eddene ennyo nga lyolekedde obukiiko obwa ddyo n'eryo obuvanjuba n'eri ensi ey'ekitiibwa. Bw'ayogera ensi ey'ekitiibwa ndooza mu Bayibuli oba ogitegeera butegeezi, yeri eggwanga lya Katonda. Si gy'ojja okusanga Isirayiri, si gy'ojja okusanga ensi nga Palestine, si gy'ojja okusanga Yerusaalemi. Kaakati awo lirumba sayidi zeyo. Amayembe 4 gano agaddamu be bajjenero abaddawo Buyonaani ng'emaze okugabanyizibwamu ebitundu 4. Mwe muli Lassendia, Lysimachus, Seleucus ne Ptolemy. Era abo be bajjeners abaatwala obuvunaanyizibwa okulaba nga batambuza ekintu kigende mu maaso. Ojja kubasomako mu Danyeri essuula ey'omunaana olunyiri lw'17 okukira wansi awo. Awo ne nsembera we nali nyimiridde, era bwe bajja ne ntya ne nvunnama amaaso gange ne naŋŋamba nti tegeera ggwe omwana w'omuntu, kubanga ebyolesebwa bya kiseera kya nkomerero. Era kyayogera nange ne neebaka otulo tungi ne nvunnama amaaso gange, naye nankomako nanyimiriza nayogera nti laba nakutegeeza ebiriwa mu kiseera eky'enkomerero. Mukama Katonda azze ng'abikkula ebyama bye, naye agambye nti n'erimu mwago ne muva ejjembe ttono. This is where I want to concentrate now. Wano we njagala okumalira akaseera kange. Mu direction zeezo 4 omwali bajjene 4 awamu ku ebyo oba ekimu ku ebyo mwe mwalabika nga mwasimbuka kaakati ejjembe ttono. N'ejjembe lino lyamala ne lifuuka eddene nnyo nga lyolekedde obukiiko obwa ddyo n'eri ebuvanjuba n'eri ensi ey'ekitiibwa. Bayibuli egambe ti lifuuka eddene n'okutuuka eri ejje ery'omu ggulu. Kitegeeza lino kaakati ejjembe erisituse, get me right, amayembe gonna agabadde gajja oba ensi zonna ezibadde ziwamba oba ensolo zonna zibadde ziwamba horizontale, ziwamba zirumba zigaziwa kugamba bwakabaka bwa ku nsi. Teri yabeera na bwakabaka ng'ate buli waggulu. Bw'aba agenda awamba akuba awamba. Omuntu agendako mu Tanzania eyo mwaka gwali gwa 2 mugumu. Naye bwe nali neyanjula eri omuntu omu ne mugamba nti am from Uganda, nagamba nti wa muntu wa Idi Amin. Idi Amin ajjukirwako mu Tanzania tebagenda kumwerabira. Bwe yawuttula yakuba n'ayingira Tanzania n'asomoka ne Kagera ne bridge n'agikuba. Gamba basalireko ddala. Tomuyita yali musajja naye njasa biggu. Mwanguli. Awamba. Yagala lumu okwagala kuyingira ssebo Kenya agiyingirire. Gwanjagala okugirayo nti abaziba nga bawamba. Kati tubadde ennaku zino tuwuliriza Russia erumba Ukraine naye ng'erina keyagala emuwambeko emutwaleko. Tewamba waggulu wabule wamba horizontal ng'egaziwa. Naye agambye nti n'erimu kwago ne muva ejjembe ttono eryafuuka eddene ennyo nga lyolekedde obukiiko obwa ddyo ligenze n'eri obuvanjuba n'eri ensi ey'ekitiibwa. Naye wuliriza
ne lifuuka eddene. Mu kufuuka eddene n'okutuuka eri ejje ery'omu ggulu. Kati ligenze vertically. Wano waliwo message ofuna. Wano kyayagala okukuleetera teriri political kyokka n'eri ligenze religio. Kuba bw'agamba nti n'okutuuka eri ejje ery'omu ggulu, kitegeeza lirumba ani? Lirumba Yesu Kristo mwene. Kubanga ye kabaka yekka gwe tumanyi ow'omu ggulu afuga. N'ebyomujje ebimu n'emmunyeenye ezimu ne libisuula wansi ne libisambirira. Ejjembe lino njagala olitegereze bulungi, litandise ng'ettono lifuuse eddene. Naye bwe ligenza okulumba terirumbye mu directions ye eri horizontal oba ya ku nsi yokka, wabula lirumbye naki? Lirumbye naani? Ne Yesu mwene, kubanga gwe tumanyi nga yalina era yakulembera eby'omu ggulu. Ne libisuula wansi ne libisambirira. Luno lulimi lwa bunnabbi naye tujja kulutegeera. Weewaawo lyekuza lyokka era n'okutuusa eri omukulu w'eggye naye yennyini ne limwaŋŋanga ne limulumba ne limuggyako ssebo n'ekiweebwayo ekyokebwa eky'ennaku zonna. N'ekifo eky'awatukuvu we, awatukuvu we otegeerayo Yesu Kristo kuno ku nsi takyalinawo kifo kitukuvu. Ekifo ekitukuvu ekya Yesu Kristo kiri mu ggulu. Ne kisuulibwa, kyogamba nti baakirumbayo ne bakisuula, buno bunnabbi. N'ejje ne liweebwayo eri eryo awamu n'ekiweebwayo ekyokebwa eky'ennaku zonna olw'okwonoona. Ne lisuula amazima wansi, n'amazima ligayingiddemu ne ligasuula ludawa wansi. Ne likola nga bwe lyayagala ne liraba omukisa. Wano waliwo ebigambo bye njagadde osseeko ebirowoozo. Bw'obanga gwe omu ku baadde bajja atambuliramu naye ng'ogoberera, twakajje tumalize Danyeri ey'omusanvu. Danyeri ey'omusanvu olunyiriri olw'25 twavaako ku lw'24 twalabawo akayembe. Kyakajjukira akayembe kano kalina ebikolobero ebiweranga 9-10 bye kaakola. Kajja luvannyuma lw'amayembe 10. Ekyo kimu. Akayembe kano tekaafaananga amalala, ebyo bibiri twabiraba. Akayembe kano kakwakkulawo amayembe amalala 3 ne kagakuba ettale. Akayembe kano kaakati ne kalyoka kasimbula mu mannya ag'ekitalo ne kavoola Katonda ne kaleganya abatukuvu ba Katonda. Tekaakomawo akayembe ako ne kalowooza okuwanyisa ebiseera n'amateeka ga Katonda. Twalaba akayembe kano kakola nga bwe kaayagala ne biweewayo mukono gwako okumala ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera, awo wonna twayizeewo. Twawunzika nga akayembe kano bakamaze amaanyi era nga kagiddwako obuyinza. Naye kakati ate akomezzaawo akayembe akatono. Question: bwe tuva mu bwakabaka bwa Bumeedi ne Perusi tusibidde kuki? Ku Buyonaani. Question: bwakabaka ki obwaddako? Obwakabaka obwaddako kati ndi mu kutaputa otegere bulungi. Obwakabaka obwaddirira bwali bwakabaka bwa Ruumi. Kati Ruumi yeyogerwako wano ng'akatandika ng'akayembe akatono naye limala nefuuka eriki? Eddene. Akata era atandika nga Ruumi. Ruumi yali enkafiiri. Bassebo finally twayiga mabegawa ne tugamba nti obwakabaka bwa Ruumi bwanafuwa nga bukutusemu bakabaka 10 bwamala ne muvaamu ate obwakabaka buyita obuyinza buyita obukulembeze nga businzira mu Ruumi yennyini. Obw'ekkanisa y'e Ruumi buyita obwa paapa ne busimbula. Obwakabaka buno bassebo kakati kayembe kana akatono. Akayembe kana akatono kagasse ebintu bibiri. Kagasse obwakabaka bwa Ruumi ng'etandika ng'enkafiiri ne kamala ne kagatta transition eyo yonna nejja nefuuka nga Ruumi ensomi nemala nemaajinga nefuuka ki? Nefuuka obwa paapa. And it became a system, a papacy system ey'amaanyi eyasobola okubanga yakola nga bweyagala. Kati awo ngoberera bulungi. Ejjembe tuno eryafuuka eddene bwe bwakabaka bwa Ruumi enkafiiri n'okutuusiza ddala ku bwa paapa. Era Danyeri essula y'omunaana olw'23 okukira nsi ku lw'25 annyonnyola bulungi ekintu kino. Ne mu kiseera eky'enkomerero obwakabaka bwabwe aboonoonyi nga batuukiridde, kabaka ow'amaaso amakambwe
era nategeera ebigambo ebyekyama aliyimirira, n'obuyinza bwe buliba bungi. Naye si lwa buyinza bwe ye, alizikiriza kitalo, era aliraba omukisa, era alikola by'alyagala, era alizikiriza ab'amaanyi n'abantu abatukuvu. Okyamujjukira gwe twalabyeko ayigganya abatukuvu ba Katonda. 25 Era olw'amagezi ge alyeza enkwe mu mukono gwe, era alyegulumiza mu mutima gwe, era alizikiriza bangi nga balowooza nga mirembe, era aliyimirira okulwanyisa omulangira w'abalangira. Who is this one? Omulangira w'abalangira yani? Can you guess? Bwe twogera omulangira, ate omulangira w'abalangira tewali kubuusabuusa, ayogerwako Yesu Kristo. Naye alimenyeka awatali ngalo. Ojjukira ejjinja eryatemebwa awatali ngalo litwala mu Daniel essuula ey'okubiri. Ejjinja lyategeeza ki? Bwakabaka bwa Yesu Kristo. Ono wadde alisituka n'alaga amaanyi ge, n'akola by'ayagala, n'azikiriza, n'ayigganya abatukuvu ba Katonda. But finally twamaze okumala mu Daniel essuula y'omusanvu olwabiri mu mukaaga ti omusanvu gulimala ne gubaawo. Era okufuga kwe n'obuyinza bwe biri mugibwako. Kaakati wano bw'ayogera akayemba akatono, njagadde wano okategeera bulungi nti akayemba akatono ke twalabe mu Daniel essuula y'omusanvu solale kategeeza bukulembeze bwa kkanisa y'e Ruumi nga ye bwa Paapa. Naye kakati wano mu Daniel essuula y'omunaana bw'ayogera akayemba akatono alyambala n'efuuka eddene, kitegeeza bukulembeze obwatandika nga Ruumi ng'obwakabaka, enkafiiri eyawamba n'egaziwa, naye ate ne mumala ne bweyubulira mu gy'onoyita Ruumi ensomi, naye nga Ruumi ensomi ekulembeddwa bwa Paapa, ekulembeddwa kkanisa y'e Ruumi eyafuga gye twayizeeko mu Daniel essuula y'omusanvu nti yafuga emyaka 1206. Mawe liba tefuuse jjembe eddene eryo nga bonna bava e Bugirimaani, bava e Falansa, bava bajja eryo n'abasabira omukisa. Eryo ejjembe oliyita lyakusaaga, liba terifuuse eddene, katandika nga katono. N'ekitebe akyeddiza kati yafuga yakisinzira Ruumi n'alagira wonna ne bajja. Ate njagala kukujjukiza, history is gonna repeat itself. Akayembe kano twakalaba oba wadde kamala ne kasanyalala, naye twagiraba tujja kukiraba mu maaso awo ng'eyitibwa ensolo yafuna ekiwundu ekyokufa, naye ate nemala nekiwona. Era erina bingi byejja okukola era bikyajja mu maaso. Ejjembe lino ettono ŋŋambye nti eryamala erifukedde bwe bwakabaka bwa Ruumi enkafiiri okutuusiza ddala ku bwa Paapa. Ruumi yadda mu kifo kya Buyonaani bwe yawangula ejjembe erimu ye Makedoniya mu AD 168 mu lutalo olw'Epidiniya. Kaakati awo Ruumi bwe yingirawo, Ruumi enkafiiri yatta abagoberezi ba Kristo bangi, ne Kristo yennyini yayagala okumutta nga muto. Ojjukira Kerode, omujjukira bulungi bwe yalagira batte abalenzi bonna abatasussa myaka 2. Soma eri mu Matayo essuula 2 olw'ekumina paka 16. Era oluvannyuma baamutta mu AD 31. Kyayogeddeko ekyo okulumba n'omulangira yennyini. Ruumi yamenya yeekaalu ya Yerusaalemi mu AD 7. N'abatukuvu awo teyingiddewo, abatukuvu ab'oku nsi nga baduumirwa kamanda omulamba amanyiddwa nga Tito Omuruumi. Naye ejjembe lino ettono bwe lyafuuka obwa Paapa lifuuse eddene, lyongedde okugaziwa, lyakola ebikolobero bingi nnyo nga bwe twalabe mu Daniel essuula y'omusanvu olw'abiri. Ekikulu kya byonna lyeddiza obuyinza bwa Katonda. Mu kweddiza obuyinza bwa Katonda kitegeeza nti olumbye Vatikale kaakati oyingidde n'awatukuvu awa waggulu awa Katonda, n'eggye lya Katonda ne libisuula wansi. Kyeyagambye lyeddiza obuyinza bwa Katonda. Paapa bwe yatandika okuba ng'asonyiwa ebibi n'okukyusa mu mateeka n'akabonero ka Katonda aka Ssabbiiti n'akakwatamu, kino kyategeeza nti saddaaka ya Yesu Kristo, listen, kino kye yakola kyategeeza nti saddaaka ya Yesu Kristo yali tekyalina makulu wadde obuweereza bwe mu kifo ekitukuvu ekyawa eky'omu ggulu. Tusoma olwaleero nti Yesu Kristo bassebo wano takyalinawo kifo kitukuvu mwaweerereza, naye kaakati gye tugamba nti atudde ku mukono ogwadde gwa Katonda Kitaffe ali mu ggulu, atudde mu kifo ekitukuvu ekyawa eky'omu ggulu. Mu maaso awo tugenda kuba nga tuyiga mu lesoni egenda okuddako tulabe Yesu Kristo obuweereza bwe kaakati bwakola olwaleero nga gy'aliyo nga advocate ng'omuweereza waffe
nga bwe buweereza bwakola ku lulwo ne ku lwange ng'asinziira mu kifo ekitukuvu ekyawa eky'omuggulu. Get me right. Bw'ogamba nti Yesu Kristo olwaleero otutta obuyinza bwe yasonyiwa ebibi, amanyi gw'osonyiwa ebibi, kitegeeza nti omulimu gwakola eri tegukyetaagisa, it's no longer vital. Kitegeeza olumya ekifo ekitukuvu si kino ekyoku nsi, bino byakolebwa lumye enkaafiiri bwe yakulumba Yerusaalemi, Tito bakulembeddemu bakubya abatukuvu ba Katonda bakoze batya, ebyo byali by'oku nsi byakolebwa lumye enkaafiiri n'obwapapa nga butandikiriza. But finally ebikolwa bino ebikolebwa eby'okuvvoola tyaliyogera ebigambo ebikuwe ali waggulu ennyo, alikola ebikolwa bino byetuze tuyigako biraga ki? Biraga kubanga alumbye. Bw'okwata mu constitution ya Katonda, bw'otandika okusonyiwa ebibi, bw'otandika okubanga okola ebyo Yesu Kristo byandikoze, kubanga tulina omutangirizi, tulina omuweereza waffe eri kitaffe y'ani? Bayibuli egamba etya mu bbaluwa ya Yokaana essula ey'okubiri olunya olusooka nti baana bange abato mbawandiikidde mulemenga okukola ekibi, naye omuntu yenna bw'akolanga ekibi tulina omuwolereza eri kitaffe. Y'ani oyo? Gamba nti Yesu Kristo. Bassebo ne manyabo, tetulinayo mutangirizi mulala yenna, tetulinayo muwolereza mulala yenna. Kabeere Mariya omutuukirivu, kabeere Peetero, kabeere ani, kabeere mutume ki, kabeere ani, kabeere mutukuvu ani, tetulinayo. Era eri mu bikolwa tumesula nnyo Olunyi lwa 12 agamba tetulinayo linnya ddala lyatuweebwa ku nsi eriyinza okutulokola wabula okujjako eryani? Eryo yokka erya Yesu Kristo omulokozi w'ensi. Gamba nti aleluya. Naye obwa paapa oba giyite Ruumi ensomi mu bukulembeze bwayo mu kweddiza obuyinza n'okukola nga bwe yayagala, yasalawo ejjeewo ekitiibwa kya Yesu Kristo. Tujja kumulaba bwe tunaatutuuse mu kubikkulirwa ng'ayitibwa Vicarious Friday, ng'aliwo ng'omubaka wa Yesu Kristo ku nsi, kugamba ng'asobola okumaliriza kakati ebiri ku nsi, ye mubaka w'eggulu. Kitegeeza nti biri eby'eggulu tebikwatako, bino biggwera ku nsi. Obukulembeze bw'ekkanisa eno kye busalawo buba busazeewo, kye bukola buba bumaze. Kitegeeza nti obuyinza obwandibadde wa Kristo babweddiza. Kino kitegeeza nti saddaaka ya Yesu Kristo olwo eba tekyalina n'amakulu, wadde obuweerezaawe mu kifo ekitukuvu eky'omu ggulu. Mu bufunze paapa yeefuula ssaabakabona, kubanga bw'alumba n'omulangira asinga abalangira, n'aba nga muggyako ekitiibwa kye, n'aba ng'akola nga bw'ayagala, ekyo kika kikulaga nti yeddiza obuyinza. Saa Mukama akuzuukuse otegeere bassebo ne banyabo nti waliwo ekigenda mu maaso. The devil is not asleep. The devil is sober and steady 24/7. Goyinza okwebakamu n'ofuluuta n'ebyekkanisa n'obizanyirazanyiramu n'ofuluma n'okola otya n'okola otya, but the devil is more than determined, is very serious to see that he misleads, abuzaabuze, awabye, azikirire n'olwebeeya. Naye njagala Mukama akuzuukuse mu kiseera ekifaananga kino otegeere Sitaani ono azze ng'akolera mu kkanisa eno. Obukulembeze buno bweruumi buzze nga bukola ebintu bingi. Njagala kuyitiramu wano mu dakiika ntono nnyo otegeere ebiki bye buzze bukola. Mu mwaka gwa 5 obuweereza buno batandika okwambala mu ngeri ey'enjawulo okuva ku bantu abalala. 593 enjigiriza ya poligaatoli. Poligaatoli mugitegeera? Mbu emyoyo gy'abafu gye giraga. Kati abasigadde ku nsi ne batandika okugisabira essaala. Bwana mukulu n'alyoka ajja n'asaba essaala, omusaasire, omuwolereze, Katonda gy'ane bagamba namba abatukuvu ate batusaasire, batusabire, bakole batya. Enjigiriza ezitali bibiriko, enjigiriza eziri just tradition nga bulombolobo bwansi. Naye basibo Bayibuli egamba tulina omuwolereza eri kitaffe y'ani? Ye Kristo Yesu. Naye enjigiriza etandikibwa Girigoli yasooka. Tekyakoma mu Lukaaga Olulatini lukutandika okukozesebwa mu kusaba n'okusinza kwalangirwa Girigoli era asooka. Okusaba eri Maliyamu, kati abantu mu Lukaaga batandika okusaba eri Maliyamu, abatukuvu abaafa ne bamalayika nga batandika okubasaba babeegayirira. Maliyamu, abatukuvu abaafa badeclaringa n'abantu ngo yayingidde mu lusero lw'abatukuvu. Who are you to declare? Omwana mukulu yalangiridde nti kakati yayingidde mu lusero lw'abatukuvu. Gw'olangidde abatukuvu gwani? Bassebo tulina omuwolereza eri kitaffe. Era agenda okutulangirira, era agenda okusalawo, era omulamuzi omukulu gw'osala omusango gw'omanya abatukuvu n'abatali batukuvu. Kitegeeza nti gw'olangira nti gundi mutukuvu, olwo Yesu omuggyeko obuyinza bwe. Kyo kyalagudde. Mu Lukaaga 7 ekitiibwa ky'obwa paapa kiweebwa Boniface owokusatu, kabaka yakimuwa gwe bayita Focus.
okunywegera ekigere kya paapa ssebo kyatandikira ku paapa Constantino naye nabatandika okubanga banywegera kubanga mutukuvu. Kabaka Penini owa Bufalansa agaba obuyinza obuwa paapa obw'ekiseera mu 705. Mu 786 okusinza omusaalaba n'ebifaananyi n'ebisigala bikkirizibwa mu butongole. Ebisigala bitegeera bwe bunyama n'obugumbagumba bw'abafu byonna bitandika okusinzibwa n'okubisaba nga bakikuteekako olwofunye mu kisa kubanga kisigala kya mutukuvu. Can you imagine? Ebifaananyi ne babitongoza babisabye kubanga ekifaananyi kya mutukuvu. Ninga Bayibuli egamba nti musinzaga bifaananyi. Bayibuli nawe egambye tukombe ku bunyama bw'abafu. Obwo tebeera busezi. 805 amazzi amatukuvu agalimu otunyu gatandika okubanga batandika okugawa abantu mugaba ab'omukisa batandika okugakozesa mu ngeri efaana bweto. Okusinza omutukuvu Yosefu kutandika mu 809. Bigenda biyingira okubatiza okwebide kwatandika Papa Yokaana owe-13 mpola mpola. Okutongoza abatukuvu abaafa kusooka okukolebwa gwe bayita Papa Yokaana owe-15. Okusiiba ku Friday n'ekisiibo ekya lukale si era enti eno nayo bitandiikirizaawo mu 998. Mu 1005 ebadde misa etandiikiriza okufuka ekitambiro era ne kiba kyatteeka. Mu 1079 abaweereza obutawasa oba obutafumbirwa kitandika okukakatibwawo bakikakatikawo na bukakatisi Papa Girigoli owokubiri. Can you imagine? Bible terina wegambira abaweereza tebalina kuwasa oba okufumbirwa. Waliwo okwenyigira mu bintu by'otasobola. Mu 1009 sapuli zitandikibwawo Petero the Hermit. N'okubatiza okwo kuyiwako kutandika kuno okubatiza okw'ekikungu kwatandika mu kyasa kya 12. Mu 1019 okusasulira essaala olw'abaafa kutandika tusasulayo ssente baleka basaba emisa y'omufu oyo. Simulaba obulokozi butandise okugulwa n'essaala nazo nga zigulwa. Mu 1215 Papa Innocent alangirira ng'ebisembezebwa bwe bifuukira ddala mubiri n'omusaayi gwa Yesu Kristo. Can you imagine? Did Jesus ever say that? Mu 1215 Papa Innocent alangirira mu lukiiko lw'ettalenti ng'okwenenyeza abaweereza mu kifo kya Katonda. Mugende uli omuweereza omusabe akusonyiwa ebibi byo. Musajja n'agenda alimu amagezi ategeera bulungi naye olw'obutasoma Bayibuli n'atandika okusaba yeenenya eri omwonoonyi munne naye yeetaaga sadaaka Yesu Kristo. 1229 abantu ba bulijjo bagaanibwa mu butongole okubeera ne Bayibuli n'okuzisoma. Okawulidde ako? Olukiiko lw'e Valencia lwe lwasalawo kino babajjako omusana kwe kulaba nga bayingirira bino byensoma olwo kakati biri mu kiseera ekya Dark Ages. 1214 abantu ba bulijjo bagaanibwa okunywa ku kikompe ky'okusembera olukiiko lw'e Constance lwe lwasalawo. Kabwejjungira ye abanywera buba babuwika Austria ne balya. Mu 1239 olukiiko lw'e Florence lulangirira Poligatori ng'enjigiriza enkulu ennyo era kakati yagenda mu maaso. Poligatori ng'akuteyo osaaga. Mu 1239 enjigiriza y'amasakalamento omusanvu enyeezebwa olw'obulumi bw'ekibi. 1508 ekitundu ekisooka eky'essaala ya Mariyamu kitongozebwa. 1534 etteeka lya Jesuits litandikibwa Ignatius Loyola. 1545 olukiiko lw'e Trent lulangirira nti akalombolombo oba obulombolombo bwa Paapa n'olukiiko byenkana n'obuyinza bwa Bayibuli. Tulina we twasoma quotation nga bigamba nti ate obuyinza kati bwe balina busukka ne Bayibuli. Naye kati wano mu 1545 olukiiko lw'e Trent lwalangirira nti obulombolombo traditions, get me right, traditions obulombolombo bwa Paapa n'olukiiko byenkana n'obuyinza bwa Bayibuli. Kitegeeza even if we don't follow the Bible, traditions n'obuyinza ekkanisa eno bwerina busobola okugenda. Teweerabira njogera Kayembe aka Danieli essula y'omunaana kendiko akatandika nga akatono nelifuka ejjembe eddene kati likozesa obuyinza bwalyo nti nelisuula n'ebya waggulu nerumba n'ekifo ekitukuvu eky'omu ggulu nerwanagana n'oyo omulangira w'abalangira Saabalangira Yesu Kristo limuggyeko obuyinza bwe. Gamba bino byonna bwe bikolebwa kitegeeza nti ekkanisa bwe banga ekola ebyayo ku nsi teyeetaaga ate kujulira bya waggulu. Yerina obuyinza obuli final yerangira ba saints yerangira bino ebirina okukolebwa yerina okusalawo bino. Kitegeeza nti entebe ya Bwakatonda bagiddiza. 1546 olukiiko lw'e Trent lwongera ku Bayibuli ebitabo bya Apocrypha. Olio birabyeko mu kitabo ekyo nga byongeddemu bagamba nti nabo bisobola okukola. 1560 enzikiriza ya Papa Pius owookuna ekakatibwa ng'enzikiriza
ekkanisa entongole. 1593 ekitundu ekisembayo omusaala ya Mariyamu nakyo kikakasibwa era buli mukkiriza yenna yalina okugisoma. Mu 1864 obuyinza bwa paapa obw'ekiseera ku bafuzi bonna bweyongera okukakasibwa mu butongole. 1870 obuyinza obujjuvu obwa paapa okukyusa mu by'omwoyo nga tewali awakanya buyisibwa mu Vatican. Tokawulidde. 1870 obuyinza obujjuvu obwa paapa okukyusa mu by'omwoyo nga tewali awakanya buyisibwa. Kasita asalawo tinze ngambye Sunday yegenda okuba ku lunaku olw'okusinza. Nobody should ever question why, how, when. Naye ng'ani amuwadde obuyinza obwo? Era kyabazanyirako kasita bya mwoyo. Is it the supreme spiritual leader? Yesu taliyo, Katonda taliyo. Eyo kiraga nti addidde ekifo ekitukuvu, addidde omulangira w'abalangira, addidde obuyinza bw'oyo nannyini magye, nannyini bwakabaka abweddiza. Kyekyo Daniel kyeyagambye mu ssula y'omunaana. 1905 endowooza ya Mariya okugenda mu ggulu mu mubiri kulangirirwa Papa Pius ow'e12 nti Mariyamu ye yagenda mu ggulu era yagenda mu mubiri. Kanuma kyovula nga bamusaba nga bamwegayirira, Mariya otusaasire, fe aboonoonyi, otuwolereze, mugoziita, mbujjali ali mu ggulu. Where do you read that? Those are just traditions. Omwagala mpuliriza, ebigambo bino biwaawaza amatu, binakuwaza. Oyinza okunyiiga n'otokooterera ng'olaba nga nze alumba, but I'm here to awaken you. 1963 Papa Paulo ow'omukaaga alangirira Mariyamu nga nnyina wa Katonda. Kitalo nnyo. N'ebigambo ebirala bingi bye sisobodde kujjayo. Naye nga bizze bikolebwa, naye nga byonna bityoboola kitiibwa kya Katonda. Naye ggwe omwagala mpuliriza, awulidde ebigambo nga bino. Tulabye akayembe kana kafuka ejjembe ddene nga ye Bwakabaka oba obukulembeze bwalumya enkafiiri ne bujja ne butuuka ne bufuuka obwa paapa. Naye nga buzze bukola ebigambo bingi, naye nga ekisinga byonna bulwanaganye n'entebe ya Katonda. Buzze nga buvoola. Naye ggwe lwaki tokomawo eri Mukama Katonda? Today you must make choice. Either to follow the dogmas or the traditions of this church, or to follow the Almighty God gwe bosinza yekka. Mukama nsaba akwate ku bulamu obwo. Akyusa amagezi go n'okumanya n'okutegeera. Weekube mu kifuba. Don't simply get annoyed. Tonyiga bunyizi. Wabula, why? Lwaki kino weekiri? Bible lwaki ekyogeddeko? Bw'oba olinayo interpretations endala eziyinza okunyola Daniel essula y'omunaana, come up. I stand to be challenged. Nenze enkola za mazima gano nga ne Bible egabikkula. Mukama nsaba akuwa omukisa. Manyi nga gw'omukwaba bandyagadde okuva mu bulimba obufaananga buno. Senguka misana nga balaba. Sibebe mwanga kusaba Ezekiel bamugamba nti otula mu nnyumba enjeemu. Oli mu bantu abategeera abalaba balina amatu agakuwulya naye tebawulya, balina amaaso agakulaba naye tebalaba, kubanga nnyumba njeemu. Naye gwe sibebe mwanga kusebe osenguke. Wegatte ku kanisa ya Katonda y'amazima. Otandike okugoberera ekigambo kya Katonda. Let's get the Bible. If it's in the Bible, believe it. If it's not in the Bible, live. Mukama akuwa omukisa. Njagala kusaba mu naawe. Mukama akuwa amaanyi obeera omuwanguzi. Katusabe. Katonda affe omulungi ow'ekisa we bali nnyo. Otubikkulidde ate amazima ag'ebuziba. Tweyongedde okutegeera omulabe Sitaani wazaakola ng'akolera mu nsolo, ng'akolera mu kayembe kano. Mukama azuukusa omusajja oyo n'omukazi oyo. Kwata ku bulamu bwe okyuse amagezi ge n'okutegeera n'okumanya. Yeekube mu kifuba akomewo eri ekigambo kyo. Atandike obulamu obujja. Agoberere ekigambo kye ky'amazima. Asobole okutambula nga ggwe bw'oyagala, singa ensi bw'oyagala, singa ekkanisa gundi bw'oyagala, naye nga ekigambo kyo bwe kiri. Yongera okutunyweza otuwe essuubi, tuzuukusa otuzeemu amaanyi era otuwanguza ensi eno mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama asaba kunkuumire. Sigadde Richard Kasumba okuva mu Ristack Foundation. Simu yange 0774 433 135. 0774 433 135. Oba oyinza okukozesa ya WhatsApp 0759 527 177. 0759 527 177 ojja kuba nga oyogera nange. Mukama akunkuumire. Funa ku kitabo kino mu kifulume mu Babylon. Come out of Babylon. There is a lot of message you need to learn. N'ekitabo kino obunabbi bw'ekiseera kijja kuyamba kinene nnyo okuza okusa otambule nga Mukama bw'ayagala. Mukama akunkuumire, tudemu okusinkana. Beera bulungi. Bye bye.